10 mwebale kwagala Kato. Ambasada Nusrat Peru tweyanze obubaka bwo bwa $5 tubufunye. Kato wali musajja mugazi. Twongera okwebaza Haji Hassan basajja balaba eyatuweereza obubaka bwa $5,000,000 ate n'abanga atubugiriza. Twebaza Maama Fiina yatuwadde obubaka bwa $5,000,000. Twebaza State House Road Mayor obadde obuuza oba gyeri sebo gyeri batuweereza obubaka bwa $10,000,000 ne batugamba nti zituyambe ku byokulya. Munnange nze nja kwebalizaako Kato kubanze Kato. Nsaba okwebaza Pastor Bujingo webala obubaka bwo watusabidde n'otukuŋŋaanyiza ssente ewaka ate n'otudduukirira ne $5,000,000. Webale nnyo webalire ddala. Tusaba okutuusa okwebaza eri ebitongole byonna ebiri e Mengo, CBS, BBS, Obwakabaka, mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka twabufunye era bwatuuse n'abantu Ssekinnoomu. Obubondo bwonna abaka ba Paalamenti mwenna bwe mwasonze Ssekinnoomu oba mu bantu mu bibiina byonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Honorable Robert Kyagulanyi obubaka twabufunye bwa $1,000,000 era wabukwasiza famire. Webale nnyo webalire ddala. Honorable Jesse Muyingo obubaka twabufunye mukadde waffe. Webale nnyo webalire ddala. Oli member of the family. Munzikirize ngenda kusaawo bano CBS. Bwe nva ku CBS Katikkiro w'ekika ky'Effumbe bwe muvaako nzire ku bayimbi bonna ba artist ne bannabitone mwenna kuba Kato wammwe. Ffe twongerako obwongezi naye nga Kato wammwe. Bwe naavaawo ngenda genda mu segimenti enkambwe mugirimbirire. Mungu abakuume mubeere bagumiikiriza. CBS FM obubaka bwammwe. Njanga kusasula sente zo nkale semu mukama bana beetaaga kusasula sente nyingi nnyo enyege yaabwe simbi kambuuta eriiso wa sokoliki ogwo mukutuki yongeza mpulire kale semu madda ede kuketuuse sebo nzibuse kunga tatene tozimpadde kakati kwagala lema kuyigira mu nkuukola kuba manja oli wakusasula nga enkuuko ewe. Abakozi abakola ne Kato ku CBS musobola okuwerekerako. Kyanjawulo kubanga eddoboozi lya Kato lyakyakana ku CBS. Headmaster, not kusanyuka. I want to know why my child's suspension. Oluzungu balabala lwaki. Lwaki mwagobe mwana ya kusomero? Muzadde. Naka tuwana bibuzo. Nedda muzadde. Tonenya mukulu wa ssomero. Tolabanga olususu lw'omwana wo bwe lusiiwuuse. Lwonna lufumye. Tafaananika. Tasobola kujja mu banne. Yeetaaga ekizigo kya avisipeto. Esababga wadduka. Olireka nakantu akawandula ebifaananyi kekaluwaako. Abakungu bazimuna. Bakama baffe abali wano njagala mbalamuse mu kiramuso ffenna ekitugatta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya nze Haji Abuka Wenja mbadde nkola oba nali nkola ne muganda wange Kato Lubwama nga tukola kaliisoliiso ne mukama waffe abe Mukiibi. Era ebbanga lye twamala ffenna yali muntu ow'omukwano, omuntu eyali atwagala ennyo, omuntu eyali omuyiiya era eyali ayagaliza nga abasinga bonna bwe boogedde. Kato Lubwama tujja kukusubwa nnyo era nsaba Allah akulamuza ekisa. Waaza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njogedde nga muganda wange amini nga mukozi munne yali naye kaliisoliiso ne bakama baffe kaboogere. Mwebale nnyo. Bakungubazi bannange, erinnya nze Florence Luwedde nga nze CEO wa CBS Pewosa NGO.
natandika ne Kato Lubwama mu 96 nga ndi muwala muto era nga mpita mukyala kubanga omwami wange wafumbe ye Robert Sempala era nga bwe lwenfuna olubuto abaana bonna nabazaalira ku CBS nga nti omwana bw'omuzaala nga mulenzi mutuume Lubwama kyannaku nnyo abaana bonna be nazaala gye mbazaala tebampa linnya lya Kato Lubwama naye ngenda kuddayo mbasabe omu ku baana bange abalenzi mwongereko erinnya lya Kato Lubwama mwebale nnyo mwebalire ddala omugenzi Kato Lubwama omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Ssebo Katikkiro bakungubazi bannaffe mwenna obubaka obuwandiike okuva ku CBS butambula bwe buti. Ekikangabwa eky'okubuuka kw'omulo by'omulongo Kato Lubwama kyatukubye wala kubanga kyazze mu ngeri ya kibwatukira. Omulongo Kato Lubwama yatandika okukola ku CBS mu mwaka 1996 nga CBS yakagenda ku mpewo era nga yalagirawo obusobozi bwe mu kuweereza ku mpewo. Ebitone Katonda bye yawa omulongo Kato Lubwama omubadde ekyobutetenkanya obuyiiya wamu n'ekyokusanyusa yabikozesa bulungi era nga byakyusa nnyo empeereza ya rediyo mu Uganda anti ensi yaffe Uganda mu kiseera ekyo enkola yaliwo ya rediyo teyali mu nkola ya kasavu kanyama. Enkola eno yatandikira ku CBS n'omugenzi yasikiriza abaweereza bangi okutandika okukyusa empeereza yaabwe nga baagala okuweereza ng'omulongo Kato Lubwama bwe yali akola nga bw'asanyusa bw'assaamu katemba era ng'ensonga egguka bulungi ng'erimu katemba n'okusanyusa kyokka ng'awuliriza agitegedde bulungi. Omugenzi Kato Lubwama mu nkola ye ey'obuyiiya okusanyusa n'obutetenkanya yavaamu okutandikawo puroguramu ze yeetabangamu obutereevu omuli Kaliisoliiso, Mutakisa, Banyaga Twegande n'endala nnyingi era nga n'ezimu ku zo zikyali ku mpewo era nga zikutte kyakumwanjo okukwata omugambo eri abawuliriza. Mu ngeri ey'enjawulo omugenzi yakola obulango obwalinga bujjudde kinogezi era nga bwanyuma nnyo eri abawuliriza nga bungi ku bwo bwavangamu obuzannyo obumpimpi buyite skitsi. Ennyimba z'omugenzi Kato Lubwama zanyumira nnyo abantu era zakola kinene nnyo mu kuwagaza abantu ba Buganda ennyimba ezakuno olw'obubaka obwaziringamu obubuulirira obuzimba obulabula era obwagaza eggwanga abantu. Ennyimba zino zaseeseetula endowooza y'Abannayuganda okuva ku nnyimba engwira okudda ku nnyimba ezakuno zonna nga za mugenzi Kato Lubwama. Mu bbanga lyamala ku CBS okuva 96 okutuuka 2015 omugenzi Kato Lubwama yadde nga yali afuuse wattutumu nga bwe yakola ng'erinnya lye yasigala nga waggonjebwa muntu mulamu ayagala eggwanga lye muwulize era nga ebintu yabikola nga birimu enkizo. Kato akoze emirimu gye mu kutuukiza obuvunaanyizibwa ekintu ekibadde kinene nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Tunaamujjukiranga olw'obwagazi bw'abadde nabwo eri kabaka we, olulimi lwe Oluganda wamu n'obuwangwa bwe. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi n'ebirungi byonna byamusobozesezza okukola. Tumusaaliddwa nnyo era tukungubagidde wamu n'abooluganda abakola b'emikwano. Tusaba Katonda abasibe ebimyu akaseera kano akazibu ennyo ak'okungubaga era amusonyiwe ebyamusobako. Ku lw'akakiiko akafuzi bamaneja ba CBS, abakozi ba CBS wamu n'abawuliriza tusaasidde nnyo nnamwandu bamulekwa abooluganda abako n'ab'emikwano. Tusaba Katonda omugenzi amuwummuze emirembe. Tuwaddeyo amabugo gasinja akakadde kamu n'ekitundu okuteekateeka ku by'okuziika. Nasako omukono gwe Robert Kasozi ku lwa ssenkulu wa CBS Michael Kawoya Mwebe. Ssaabasajja gw'otusinze nnyo. Ekitiibwa
tuseke ekimuli aba CBS mugende mutegeke ekimuli tweyanziza CBS mwebale nnyo kubeererawo Katonda mukkirize mu kiseera kino please mbadde nsaba abasindikagana wano mwesindikeko emabega mujja kunyigiriza abaana abato abali mu maaso njagala mukimanye nti okuziika kintu kya ddembe abali wano wansi muddeeko emabega katonotono buli omu ebigere bibiri tusobole okwavoidinga stampede